Musa nabagamba nze sitya bwonvuma akabina nali nkalabyeko ate nkalina sina kyentya. A person cannot come to frustrate me. Ekyo kibagamba bwe ndiba wakuwagira Kyagulanyi ndyevaamu bwogo nemuwagira but as for now talina buwagizi bwange. Naye omulundi ogwasooka watya natya weetonda wafukamira ne weetonda. Nedda nabagamba nti most of the times wosoma kati kankubuuze Luzze waliwo ebintu ebizibu mu nsi. Oli musiraamu gwe Muhammad osoma arts subject inebweresa ekigezo nti draw the picture of a pig and get 90 marks. What can you ogenda kuba pig ate ogimanyi nnyo gyetegereza gwe oli musiraamu embizi wagyetegereza ddi amatu gaayo ekigezo oba ojja kukigwa. Nabagamba people power okuva yavaamu full figure yagwa. People power yeyongerako because numbers olaba muno Bobby Wine yakoze live mu dakiika emu ng'alina 12k people viewing ate nga mweri mukola ne kubeerako 180 oba 851. Ebyo Besigye yabikola ate mbagamba statistics of politics Lukwago yabeerera w'amaanyi asinga Bobi Wine. Lukwago kyakaali gwe leeta mu Kampala asinga Bobi Wine. Wabula mumukooye bukooyi Bobi Wine temumwagala mwakoowa bukooyi Museveni. Kyokka ekibuuzo ekyokubiri mwe munaabakoowa Museveni munoonya gwe Luzze ne tukuwa emitwalo gy'enyali mu 3 buli wiiki ekiwala tokipentinga ye. Ate mnange buli omu ayagala ate Luzze oliwo enyali buli omu ayagala kwera yage mazima kulidde ku mulembe guno naye nga ate sinawo nyinza gamama ongweno oba engweno wabirawo ne kyaliwo ogenda Kawani nze nonda ogenda Kawani njafuna akapapula akontikinge nkateekemu ati nze nabagamba omuwagizi omutuufu owa Kyagulanyi Dr. kuba nze mubuulira amazima naye nga akalulu togenda nze mubuulira amazima naye nga akalulu togenda sigenda kamuwa nabaga nti Abaganda mu Katonda yabassaako kavieti amalala gaayitirirwa. Ebigambo byogera kyogamba kati abantu ba social media buli omwogerako nga bakuvuma. Tuli baga nti kubonna abanvuma kuliko mutabani w'abavumu nnyo. Wadako agasakalala nga anvuma. Babeera n'ebyokukola. Mu kigundu wadako nga anvuma. Babeera n'ebyokukola. Mwabasiba enviiri basimanya mu Wadda mu Kenya Nantongo abamu basiraanira ebweru w'eggwanga bavuma Dr. Timbwe Musinoma yavuma Dr. Mubandamanidda ku boboogedde. Naye omukazi era naye yagenda. Nina Rose. Nze nina omuggo gwa Musa. Always. Yagenda. I'm confident. Wakati wali. I'm confident. Wakati wali. Leta mwanyoko olaba bataawe. Nina Rose mugumu obutavunda mwezi emyezi omukaaga.